awo olwali tuyimiridde byogerako nga akabolero k'obulokozi. Olaba omwana oyo taata we mulokole yensonga lwaki ayambala bulungi. Katonda omulungi yebazwe. Waliyo omwana w'omusamize ng'ayambala bulungi osinga omwana w'omusumba. Kati gwe bw'ona opreachinga bw'ona okwata obulokozi mu nnyambala nti ayambala obulungi yabeera omuki bukulini. Bayibuli tennatulagako nnyambala mu bulokozi. Tulaga bulokozi bwa mwoyo na kukkiriza. Wano kyekizibu ekyaliwo ebibala abantu byebakuliyetinga mu bulokozi nga teriyo muweereza ateekeddwa kuweereza nga muvubuka. Olina kubeera mukadde ng'olina ekiwalaata ng'olina olubuto ng'oli mukulu okwasaana okubeera kabona. Abaali kabona yalondebwanga olw'okukkiriza n'agoberera ebiragiro bya Katonda. Kwira Katonda afeegaliza waggulu. Kisonga lwaki naffe tumuwulira leero ninga emyaka gyendimu gino emyaka gyendimu oyimirira oba tonnategeera tonnasalawo tolina sensi kwegamba bakulabira awo. Yensonga lwaki leero abakazi nabo baweereza. Waliwo ebibala ng'amaka kano kangoogere. Kibi nnyo okubeera omulokole n'obeera n'endowooza ng'atasoma Bayibuli. Okubeera ng'amaka bwe wawasa omukazi abamu byebibala bye tuleeta alina omukazi oyo atuukidde mu maaso ga Katonda ye muweereza omuki omutuufu gwe ne bagamba omulokole yasinga oyisa obulungi omukazi. Waliyo omuntu atali mulokole ng'amaze ne mukyala w'emyaka 40 ate nga waliyo omulokole amaze ne mukyala w'emyaka 14 gyokka buli lunaku beekuba bikonde. Kati bufumbo ki obutukuvu? Kati bwe tuba tutunuulira bulokozi nga tukuzimbye ku bufumbo kona mulimu omugambe tesinga tugamba nti omusaayi gwa Yesu gwe yayiwa abatali bafumbo tebagufuna. Era buli bufumbo bwonna bugwanidde okubeera nga omusajja awanya ekitiibwa oyo ye mulokole. Gwe singa bano abalala tebakyawasa nzababuulira singa tebakyawasa. Buli lwe tukwata obulokozi katweyongereyo maaso. Buli lwe tunaakwatanga obulokozi ne tumuwa ekibala ekisobola okuggwawo ekisobola okuvunda obulokozi bumenya. Kati enjigiriza gye tuyigirizibwa ne tutafaayo ng'okubikkulira bwayogedde okunoonya okumanya n'ekisa tukibeeremu tugenda kukwata obulokozi tubutunuuliza ebintu ebifu. Ngenda kuwasa omukazi basazi mmwe abali wano ne basajja mmwe mutandika ojjajinga omukazi gwepasizza. Era mutandika ossala omusango oye mukyala wa pasita mukyala wa pasita nga talina njogera. Kati awo obulokozi kyeki? Nze sikyalokose sikyaddamu kusaba bwibuto we mwogera. Abalokole balina okuba nga boogera bulungi. Ani yakigamba? Enjogera ntendeka omuntu gyakulidde n'entendeka gye bakoze eki gye bamutendese. Kati onoojakinga omuntu n'ojja obulokozi mu kifaananyi eky'omwoyo omutukuvu n'obukwatira mu kifaananyi eky'ebikolwa ebiggwawo ebivunda kaweddemu. Olwali n'abasumba bakola divorce obadde tonnakimanyi. Kakati bwe yakwata obulokozi kubasuma obufumbo abalokole be bokka abatuukirivu be balina obufumbo Katonda bw'abeeramu. Waliyo omusajja eyawasa omukazi we mu gy'ekinaana bakyali wamu. Waliwo omulokole eyawasissa mukyala tubalina wano tubalaba nga balokole abakazi alina 4 alina 5. Waliyo atalokokangako nga n'ebyobulokozi tabimanyi nga yasiikala mukyala we nga bato n'amuwasa nakati ali naye bali myaka 40 talokokangako n'obulokozi tabumanyi ne bwebimugamba siddagamba sibyetaaga. Ate waliyo omulokole eyalokoka ng'abakazi ali mu 6. Kati ogenda kukwata otyo obulokozi obupeyalinge n'obufumbo obupeyalinge ne laavu ebeerawo ekiseera neggwawo ate neemala neddawo. Gw'olyoka otandika okugamba nti obufumbo bwokka ke kabonero akalaga obulokozi era ke kabonero akabafunye obulokozi. Gwe yogera kwagala kuli mu mutima gwo nti ekifaananyi kyange bwe mbulabira
obulokozi bwa Kristo mbulabira wakati wa mukyala wange nange enjagala gye tukola ki nereka kuteekawo nkola egamba nti obulokozi mazima ga ddala bwe bwennyini bukwatagana nekino obulokozi bwa mwoyo si mubi. Katonda omulungi yeebazibwe. Bwa mwoyo si bwa muki. Era si kirungi kukwata bulokozi kutandika kubugeraageranya na bintu ebivunda ne biggwawo. Mwekagabulire Sulemaani yagwako mu kwagala olunaku lumu n'alyoka awaana ekkundi ly'omukazi kyaleka temusomanga ogendagako mumubuuliza n'awaana entumbwe mukazi gwe olina akakundi laba kundi nga ddungi nnyo n'ayogera Katonda ng'amugereza ku kundi lya mukazi